waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Twebaza Mukama nate olw'akadde kano aka morning devotion ke tutuuseemu. Era nga olw'obutaagala kuyisa budde tusobole okuyingira mu kusaba ekyawandiikibwa kivudde mu Isaaya. Omuweereza wammwe mu morning devotion Hilder, ng'era olunaku olwa Friday baganda bange siweereza olw'ensonga nti nange mba neetaaga okweyongera okubanga nga nze neekolamu omulimu mu maaso ga Mukama. G'amazima si byangu okuweereza lunaku ku lunaku, naye kale bw'ofunayo akadde oba bw'ofunayo olunaku nogaa nti luno Mukama Katonda nange jangu okole mu nze omulimu gwo. Era Mukama ye tagaana, ajja n'akukolamu omulimu ate ogenda okudda mu booluganda nga olina okulungamya kwa Katonda. Kale nno olwaleero ekyokuyiga kivudde mu Isaaya chapter 1 verse 2 and 3. Newankubadde tuneeyongerako mu maaso naye era tugenda kuba nga tutambulira mu Isaaya. Isaaya agambye atya? Isaaya olunyiriri olwokubiri lugambye nti wulira ggwe eggulu era tega okutu ggwe ensi, kubanga Mukama ayogedde nayonsa, nayonsa n'endera abaana ne banjeemera. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Bulijjo baganda bange tulina abaana bwe tuba nga abamu temunnazaala, naye era muyina ku baana be mwali mulezeeko kyemmanyi. Ate bazadde bannange nammwe muyina abaana abammwe be mwayonsa era ne mulera. Halleluya! Naye wandiwulidde otya singa omwana wakeera ku nkya n'akujeemera? Owulira ng'amazzi gakulukuta ku mutima gwo, owulira nga tolina mirembe, owulira nga mu mutima gwo olinga atandika okwejjuza, n'ogamba kale singa olunaku olwo terwaliwo olw'okuba omwana akujeemedde. Kale nno nga bwe wandiwulidde ne Mukama Katonda waffe bw'atyo bw'awulira olw'okujeema kwaffe. Katonda anzigye wala Hilder, Katonda akujje wala nnyo mwannyinaze, Katonda akujje wala nnyo muganda wange. Jjukira gy'akuyisizza, jjukira ennyonsa gy'akuyonsezaamu, okulabirira kwakulabiddemu, n'akulera okuva lwe wamukkiriza. Mazima n'okubanga oluli nga tonnamukkiriza, endera gye yakuleramu paka ekiseera we kyatuuka n'omukkiriza, naye ate n'omujeemera oluvannyuma. Kyansonyi nnyo era kya buswavu nnyo bwe kityo Katonda waffe akulukusa amaziga, neera tulabanga Katonda awepinga olw'okubanga ffe olw'obujeemu bwaffe. Tweyongerayo olunyiriri olwokusatu. Ente emanya nnyini yo, n'endogoyi emanya ekisibo kya mukama waayo, naye Isiraeri tamanyi, abantu bange tebalowooza. Ebigambo ebyo Mukama Katonda waffe abyogeza ennaku, abyogerera mu nnyiike ey'amaanyi n'obulumi obw'amaanyi. Halleluya! Kale nno muganda wange, nga tonnaba kulowooza nti oba
ndowooza ebya Katonda tebikola. Kaŋŋendeko ko mu kasabo kali nsobole okusooka okwetangira kino oba okukola kino, ate ne Katonda alaba nga tonneewolereza ebyo byonna. Katonda munyiivu gy'oli, nga tonnakola fornication gy'olimu. Katonda munyiivu gy'oli, nga tonnakola bukulukkanya bwonna bw'olimu. Katonda munyiivu gy'oli, era ntumye olunaku olwaleero okwogerako n'omutima gwo nti kyusa, kubanga Katonda emmeeme ye yennyise olw'ensonga yo, olw'okubeera ggwe, kubanga yakuyonsa n'akulera, naye ate omujeemedde ng'osinza bakatonda abalala, omujeemedde ng'okola ebitamusanyusa, ng'okola ebitasaanidde. Naye kale tutunuleko ku lw'16 Isaaya chapter 1 verse 16 agambye atya: munaabe mwerongoose, muggyeewo obubi bw'ebikolwa byammwe, bive mu maaso gange, mulekenga okukola obubi. Ebyo bigambo bya Katonda mwene ng'atwegayirira tuve mu bubi bwaffe, tuve mu bikolwa by'omubiri gwaffe, kubanga nsigo ya mubi. Omubiri gwakuzikirira, naye taasa omwoyo wo, taasa emmeeme yo ereme okuzikirira n'omubiri gwo. Olw'17 muyige okukolanga obulungi, mugoberere eby'ensonga, muddukirirenga abajoogebwa, musalenga omusango gwatalina kitaawe, muwolereze bannamwandu. Nno ebikolwa ebyo baganda bange oyinza okulowooza nti byawano ku nsi, bw'otyo nga abatalina maanyi obalinnyirira, bw'otyo nga beetaaga okubajja mu kujoogebwa ng'ate gwe ennamba emu mu kujooga. Mukama Katonda mu lunyiriri olw'17 alina ebigambo byo muganda wange. Olunyiriri olw'18 ne lugamba nti mujje nno tuteese, bw'atyo bw'ayogera Mukama. Mujje nno baganda bange, Katonda abalinze, neera ng'abagamba nti mujje muteese naye, kubanga ebibi byammwe anaabibanaazaako. Ebibi byaffe biringa olugoye olweru, olugoye olumyufu, naye bwe tugenda mu maaso ga Katonda n'okwenenya okulisinsiya, tulaba nga Mukama Katonda ekyekyambalo ekimyufu eky'ebibi byaffe akitukuliza ddala n'akifuula ng'omuzira. Haleluya! Twesiimye nti twazaalibwa nga Yesu Kristo yajja dda, ng'omusaayi gwe okututangirira olw'ebibi byaffe weeguli. Kyava atuyita nti mujje tuteese, kubanga naafuula ebibi byammwe nawe biribeera bimyufu ng'olugoye olumyufu, ndibyerusa ng'omuzira. Kale nno muganda wange, sembera eri Mukama Katonda, yogera byonna ebyetaagisa okuba nga byogerebwa, weewaawo weenenye era weetukuze mu musaayi gwa Yesu, kubanga okuyita mu musaayi ogwo mwokka mwe tufuna obulokozi, mwe tufuna obulamu, mwe tufuna buli kimu. Kale nno baganda bange, katuyingire mu kusaba kuno kw'essaawa 9 nga tuyina okukkiriza nti ebibi byonna bye tukoze, mazima bye tukoze mu kumanya ne mu butamanya, wonna we tuvooledde abantu ba Katonda ne tubayisaamu amaaso ne tubalinnyirira, kino kye kiseera ekituufu tumanye Katonda waffe neera tudde gy'ali,
ng'olunyiriri bwe lutugambye nti endogoyi emanya ekisibo kya mukama waayo. Naffe tumanyi katonda waffe era tumanyi ekiddukiro kyaffe. Kale nno muganda wange mwannyinaze, yanguwako tuddukire mu kisibo kya katonda waffe, bwe tutyo tusonyiyibwe ebibi byaffe, bwe tutyo tuzzibwe bujja n'ebyambalo byaffe nti binaalongooka okwenkanankana n'ebyoya by'endiga. Kale nno n'olw'ebigambo ebyo katugende mu kusaba. Mukama abawe omukisa.